Okay. Finally. Oluvannyuma lw'okulabisa omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania, Samia Suluhu, munnamawulire wa CNN ate nga munnansi wa Kenya, omukulu amanyikibwa nga Larry Madowo, avuddeyo n'akola kyekimu ku mukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Tambuza vidiyo gitambuze etuuke ku buli munnayuganda amanye ki ekigenda mu maaso. Gwe ssebo bannya bandaba, just a few days ago omukulu Larry Madowo yali mutaka mu ggwanga lya Uganda, era abasinga twali twebuuza omukulu akimye eki. However, abamu ku ffe twamanya kye yali akimye oluvannyuma lw'okulaba documentary eyali ku mukutu gwa CNN nga balaga ebyaliwo mu kalulu akali mu ggwanga lya Tanzania. Ekiro zabadde essaawa nga 6, Larry Madowo yataddeyo post eyo ng'agamba Ugandan presidential candidate Bobi Wine wears a bulletproof vest and helmet to campaign because President Museveni's regime has me as the target. Byali bigambo bya Bobi Wine mu interview gye yali naye. N'agamba full story on CNN about the violence we witnessed. Olunaku lw'ejjo abasinga twasiibye tukebera ku mukutu ogwa CNN. Buli ssaawa nga tukebera, buli ssaawa nga tugamba bannaye omusajja tabanga yataddeyo akantu n'atatugamba. Bassebo ne bannyabo, Larry Madowo finally amaze video n'agita. Olwaleero ku mawulire ga CNN kwabadde just a few minutes ago abadde live ku mawulire ga CNN nga they are broadcasting live from Washington DC. Okategedde? Washington DC. Opposition crackdown speaks outrage ahead of voting. Tugenda mu kulonda. Ebbanga lyonna Bobi Wine abadde nga abagamba mukozese kamera zammwe. Era n'abagamba kamera zaffe kyekyokulwanyisa. Documentary eno Larry Madowo agitadde ku YouTube channel ye. Naye kisinza okunewunyisa, abasinga tubadde tumanyi agenda kulaga bintu byokka ebyaliwo Nakawa rally gye yaliko. Omusajja ono agoberera all people in Uganda abapostinga ensonga z'ebyokulonda. Yensonga lwaki ndowooza Bobi Wine abadde nga abagamba mukozese amasimu gammwe. Ka video kasoose nako ke ka video ka trending yesterday. Bobi Wine yabadde ava ku rally esembayo e Rubaga. Bamale bakube ekimoloka kimale kikube tiya gas mu bantu b'omu Kaleero awo, atandise nako ka clip. It was a very worst incident that happened. Budde bwa lwaggulo abanaiti economy batandise okweteekateeka, bano bansiika chips, nsiika chapati, nsiika mamba, bataddewo ebintu byabwe. Bobi Wine ayitawo agenda w'emagere, omusajja yakubye amazzi mu bantu. Kano ka video Larry Madowo katandisizza. Of course najjalaga bu clips bwonna gwe kyomanyi ka clip akabadde akabi nga kalaga obumenyi mu amateeka nga kalaga okutyobola kw'eddembe. Larry Madowo alaze awasinze okunkwata omubabiro gwandaba ayina paati we yabadde Nakawa ng'akyayogera wallahi tiyagasi n'avugirawo waali, naye namulabye nga bali ago bakubye ekikonde. Madowo bamukubye. Naye bannange akasajja kakoze video ebadde ya dakiika 6. Kati njagala mbeko ne kyenkugamba gwandaba. Tambuza video eno gitambuze. Tambuza video kubanga njagala obeere ng'otegeera. Larry Madowo singa kino kyakoze mu Uganda yachikola mu Tanzania before the elections, trust me, Tanzanians would be smiling. Because CNN emikutu eminene gyakwata attention ya Tanzania nga tumaze olonda, nga bamaze olonda. Now, wano wali enjawulo ya Kyagulanyi n'abakulembeze b'opposition abalala mu Africa, wano wayawukanira nabo. Ye afubye nnyo okulaba nga oluvannyuma lwe baamubba akalulu mu 2021
afubyenga nnyo okulaba ng'ategeeza international community zino, international media houses zino, whenever you would get a chance, whenever you get even a small chance, okwogerako n'omukutu gwa BBC akina CNN Al Jazeera abadde ng'abagamba kintu kye kimu, and trust me, bano abazungu bajja banonye balaba ebintu ebyo babigoberera nga babidocumentinga. CNN had to send Larry Madowo in Kampala to sit and talk with Bobby Wine. Not only to sit and talk with Bobby Wine, wabula to see what is happening on ground, because companies zino tezimala galeka bintu byakalebule ennaku zino AI yajja batekamu sente zaabwe ne basindika people on ground. Madowo had to come naye na witnessing. Kati kino kituusewo nga tebanaba kujjako Uganda internet, because bagamba kyolaba mu kalulu kaneeno, it depicts what is going to happen, the aftermath after the kalulu. Webaba nga basobodde okukuba abantu just nga batambula na Bobby Wine mu campaign, njagala kubuuza gwandaba n'omusiru akiraba, we banaaba nga babbi akalulu nga abantu basazeewo okweyewa ku street okwekalakaasa mu ddembe, how would it happen? I saw a clip owa poliisi yalabye omwana wa boda nga akutebendera n'agimujjako n'agizingazinga at Uganda flag. Owa poliisi yagizinzezinza ati. Just a few days ago, omuduumizi w'amagye Muhoozi Rugaba yavuddeyo n'ategeeza ensi olunaku lw'okulonda, olumala okulonda, go home. Aba national platform bo bagamba tovaawo, because abasinga bagamba okubba akalulu kusinga kubeera ku polling station. Okategedde nti kutya boli ayinza okugamba muyina wa polling agent be mutaddewo tebamala. Yes, tebamala. Polling agent si be bagagga abali awo. Sobola okera ku macha polling agent nga ayina ebizibu byakakadde, oba ayina omukyala we ayagala kumupangisiza apartment ya bay. Polling agent ne bamugamba owaye katukuwe milioni 10 nga mutuufu obalabalamu nti family yo milioni 10 solobera mu apartment emyezi n'emyezi. Polling agent n'agamba kantunuleri niwemu akalulu. So abantu bagamba tulina okubeerawo mu distance semateeka gyatuwa 20 meters away from the polling area. Bamagye bagamba go home. Kati abantu bali suspicious bagamba lwaki mulemedde ku kya go home. Buli munnamagye ayogerako eri amawulire agamba malolonda mugende ewaka. Ne byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda yakola statement yemu. Kino kireka abantu nga batandise okwewuunya lwaki. Now wesebo oba nnyabo atulaba akasajja ebyaddala ko omulimu kagukoze, ate omulimu kagukoze tetunnaba genda mu kulonda. Kati ensi kugambe tewali kisinga tambula right now ku YouTube, ku TikTok, ku Facebook n'emikutu emirala nga ka video ka Larry Madowo ng'alaga what is happening in Uganda right now. Opposition crackdown in Uganda. Hey, oli kuva strange gwevuga video nkomawo n'ebisinga kaawo.